Yes, alright. Tubaniriza ku mukutu gwa K-Fashion the broadcast kwa tusinzira ogezaako kubanga tubaweereza wamu n'ogezaako okubanga tutunulira ensonga gye ziba zituukiddewo wamu n'okwogera ku mbeera ez'enjawulo okwetoloola ensi yonna oba oliawo Abannayuganda ab'enjawulo gye bawangaalira. Naye nga ntwala akisa kano era n'okwongera okubabuuzaako nti mwasibye mutya, mwasuze mutya, obulamu bugamba ki yonna gy'owangaalira. Nkwebaza oba mbebaza okuba nga mwekuumira ku mukutu guno nti mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Olunaku olwaleero sikoze na munaye gwe ntera okubeera naye olw'ensonga oba oliawo ezitukiipinga nga tuli bize, naye nga waliwo ensonga ezigenda mu maaso ze njagala tubeere nga tutunuulira wamu n'ogezaako okuba nga twekkaanya oba oliawo ensonga eyo ng'eyinza okuba nga gwagitunuulira ogitunuulira ng'ey'omuzannyo naye ng'ate ekositinga ebintu bingi. So olunaku olwaleero njagala katono nnyo weetegereze ka vidiyo kano era tukawulirize ffenna, then tugenda kuba nga twogera ku nsonga ez'enjawulo. Bafuutu sojja mwenna abalwanazira e Uganda, nyongera obbategeeza ekintu kino. Wentuukira ku kisaawe Entebbe nga kampuni yange engobye ebintu byange mbikwata mbizza magere. Ekyo mubeerewo nga mukimanyi nti wentuukira ku kisaawe Entebbe bwe nti nga mumuviiriddeko okungoba oba okufiirwa omulimu gwange, ebintu byange emigugu gyange takisi envuga entwala magere. So muteekeemu amaanyi ebyo bye mwewunzawunza ebyo. Nange nno ndi Katwewungu, ndi mulalu. Ate era Uganda Police ejja kumpa obukuumi kuba nja kugibuuza poliisi nzirewa. Abantu abaleetedde okufiirwa omulimu gwange balina ennyumba eri awo teriimu muntu abeeramu. Mubeerawo nga mukimanyi ebyo bye mwefuula abalalu, ate ffe tuliyo abalalu abasinga. Ebintu byange mbivuga mbitwala magere kasita ennyumba nkalu tewali abeeramu. Nja kubeeramu ne nannyiniyo yadduka. Ebintu byange mugirumbe, mugirumbagane muteekeyo ebyekisiru byamu. Kaakati okusinziira ku vidiyo eyo gy'otunuulidde, omwami oyo bamuyita Kajoba Ashrafu awangalira mu ggwanga United Arab Emirates oba mu Dubai awo. Ensonga zino zatandikira ku mwana muwala Benita. Benita yali awangalira mu nsi eya Bahrain era naye eri mu kyondo kya Buwarabu awo. Benita yaliko omuwala eyali asupporting enkyukakyuka during the campaign time awo. Yakolanga nnyo video oba yakolanga bu video obulaga nti she's an active supporter of the NUP oba of the NUP president His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. But embeera zajja ne zifuukuuka mabegako awo okutuuka Mwami Museveni we yali agenda okulayirira mu Gwokutaano awo. Benita bwe yatandika okukyusa obwanga ng'agezaako okugamba nti mwatugamba tajja layira. Actually Museveni yali amaze okulayira. Mwatugamba tajja layira. Kyekiddako biki n'atandika okuteekawo like a lot of questions ng'azeolekeza abantu ab'enkyukakyuka. But abantu ab'enkyukakyuka, you people have to know one thing, that these people are frustrated. One, abantu bano okubeera frustrated bafeesinga challenges nyingi to the extent nti mulimu abaana abaakwatibwa during the campaign time nga even today as we speak now bakyali makomera. Few of them have been released. Kati gwe bw'ojja n'oyagala okuzanyiramu in their frustration, binyinyi bigezaako okuba nga bikola ki nga bituukawo. Benita yakikolera ebbanga. I believe bw'ojooga ensanafu ate totuulamu ntuule. And now Benita sikunenya on whatever you're supporting or whatever you said. That was you. Nekyo kye wali oyagala. At that moment kyewawulira nti kyoteekeddwa okwogera. But we play for you. Wakomyewo mu ggwanga Uganda and twalaba kisa kya Mukama ku live. He came okwaniriza n'akuwa n'ebimuli and whatever. So we're waiting to see what is the way forward for you. If at all you were not used. You know people basobola okwagala essaawa eyo nga you're the talkative or you're the topic on the internet. But webiyitako a week, do you think you will still be relevant in their faces? That's my question to you. Twalabako kanaabe.
guy yali a Qatar. He promoted Uganda during the 2022 FIFA World Cup. He was promised heaven and earth. He came back, yakolera video nga agezaako kulabula. So, put that aside. Tukomeo, njogera bino byenkugamba ndiretinga ku video y'omwami oyo esoose. Nti nkuvugira narrative gye yava okujja tutuuke ku ono. Nti Benita byonna byatuukawo. Benita yafundikira akoze eki? Abantu bano batandikwa basooka ne bamussa akasiiso. Abamwogera ne bamwogereramu awo ne bamuvumavuma awo ne bamussa akasiiso. I don't know oba ani yatandika narrative, but kyava Benito oyo bamusupport, actually bamusupportinga nnyo ku page yaabwe ya company. Waliwo company yaabwe yali egezaako promoting ekyokunywa kyabwe, ekyokunywa kye bayita matcha. So Ugandans went on their page ne batandika okuwogera Benita good girl biki ne bamusupportinga nnyo bwe mba mwalaba video eyasooka. But simanyi who started that idea. Let us go back ku page ya team ya company ya Benita tutandika okwogera malisi ku Benita. That's what they did. Ne bagenda ne bakola buli kimu ekyali kisoboka. They even strategized nti TikTok only is not enough. We resort to Instagram. Simply because these first world countries, let me tell you one thing, they value chebaita gundi bazita batyezo omuntu before nga tanagula kintu nkyerabidde omuntu before nga tanagula kintu waliwo feedback ezo ba customers bawa okakasa nti ekintu ekyo kyebagenda okuguza kiri genuine. Bantu bawa feedback ne babawa 5 stars oli n'agamba yeah I liked it, this thing kikola bulungi bla 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 ne bakuwa feedback. Kati abantu bana abatambuddeko abantu abali mu the first world country before nga tanabakakasa kintu kyo agenda ku Google review. Bwagenda ku Google review n'alaba like abantu boogera batya ku company yo n'agamba yeah baze bajiwa 5 stars bajiwa na ebyokunywa ebirungi, they are like bayonjo like bakola ABCD. So ne bajanga bakuwako company yo Google review, but when they go ne batandika okugenda ku Google review ne batandika okuwandika malisi mulina omukozi bwati ne bwati ali bwati ne bwati mulina kino ne kino kiri bwe kine bwe kiti, company eyo muba mugifiiriza akatale. Bana abantu bali badde bajja okunywa ebyokunywa ne balaba nti mulina omukozi mukyafu, mulina omukozi alisa talina customer care, mulina omukozi ali bwati ne bwati, the customers are going to reduce. And once the customers reduce, the company loses the sales. Sales was reducing, company ebetandika okufiirwa. What does the company do? Is to decide to cut off this one employee. Kitegeeza gwe basobola okureplacinga with another employee. Toyina makulu mweyo company, tewaliyo nga musajja atandika business ye, wabula ate business ye tandise okufa kuki kululwo. Kyofala banti company zikola ki zize zisanyizibwawo mu mbeera eyo. So mu mbeera eyo mwana muwala Benita n'abeera nga ekyo kyaleetera bakama abo okubanga balaba tebagenda kusobola kuwangaala naye ne basalawo okumukatinga off. Byonna ebyatuukawo mwabiraba. Nammera avuddeyo amusuubiza sente tezizze biyingiddemu ba generation okuyomba kutabuse. Nkufundiza kino kyonna ntuuke ku kyono omwami Ashraf kuba ye musajja munnange oli Benita muwala asobola okufuna ne minister n'amufula second wife we, asobola okufuna omugagga n'amuwasa. She has a lot of chances, but I need to speak to this gentleman. So mu mbeera eyo binyinyi ebyatuukawo until when she comes back home. You understand? Mpaka when she came back home, I think probably last week. So okudda kwona omwami Ashraf nga bwali. Ashraf Kajoba nga nyatandika ne lugero natandise nalwo nti bw'ojogenza nafu totula muntu ule. Ekyokubiri, nze I don't support omuntu ogenda okulemesa omuntu wajja ekikumi regardless of the political ideology. Fenna tuyina enzikiriza za njawulo ez'ebyobufuzi. Nze Ashraf oyinza okuba ng'owagira NRM, nze Keifachi I don't support NRM. Okitegeera, but gwe okubaako obulungi tekunkwatako. Omulimu gw'okuloba gukuwa ssente meka I don't care.
as long as okola mulimo gwo ebisigadde bikola bitya tebinkwatako. But kiti kyanjagala nkugambe ongansinzira mu video yeeyo nti narrative gye muvuga ebeemu ebajja kumulamwa n'okunyiiza abantu abalala ab'enjawulo nti omuntu asobola okujja ku kampani yo Ashraf nga tagenze kukola video yonna wabula najja n'akuwandikako bad review ng'omuntu oyo tomulabye na mu bantu bagenda kukolera video. Bano abakolera videos they are just barking dogs but the people who are acting they are down there. Kiki njagala wano tutunuulire nti Ashraf bw'obanga wakwetwala weetwale na bana abantu era nze ngenda kuddamu nkyogere nga nkugamba nti Mwami Museveni ng'omukulembeze w'eggwanga Uganda abantu bamulifaalingako kuba ye mukulembeze but nze ate bwe mba nnenya ebiseera ebisinga just kyennenyeza Mwami Museveni kiba ekintu kimu nti has power naye aba okunenyera be bano abantu bateeka mu bifo okubanga tebatuukiriza bye bateekeddwa kutuukiriza mu ministries ez'enjawulo okitegeera. Era nze njagala nnyo omuntu bw'oba ovuma omuntu oyo gwe kikwatako wabula gwe kitakwatako nze mba ndaba abanga atalina makulu mu nsonga eyo gy'oba oyagala okuggusa. Gwe bw'ogamba nti abakulumba people power siraba lwaki oba tomeggana na ba people power. Gwe bw'okola video n'ovaayo n'ogamba nze bwe munteekako bad comments company yange n'engoba ebintu mbisitulambiza magere. What is the magere has to do with what's going on the internet? Ndaba ne yalina nyini nyumba yadduka. What's all about that? Ebyo bireetera abantu abagenda okunyiiga bagambe bano lwaki tebeevumanga bo batandika okubanga bakusensera wansi eyo gwe gy'otamanyi wabula gw'olowooze nti bano boolaba ku internet abakola video be bantu abakulima empindi ku mabega. Nedda. Oba onfuna. So mu mbeera eyo sigamba nti nze mpagira buli muntu gy'ali okola bye bakola ebyokugoba abantu ku mirimu kuba ffenna ng'ebyobufuzi bizze wabbali tuba bannayuganda wabula ate era abantu abo nze sibalinaako olukusa sirina gwe nsobola kutangira nti tokola kino temuteekeddwa kukola kino temuteekeddwa kukola kino wadde nga kibi eri abo abakikola kubanga leero lw'oyagaliza muka kitaawo lusobola okukwata nnyoka enkya. Kikyengezaako okugamba nti leero kisobola okukolebwa ku ono but abalala where do you think nti gwe tekigenda kujja wuwo ngamba gwe wenna awangalire bweru w'eggwanga ng'okimanyi owangalira ku visa y'employment nga visa eyo ya company. Njagala nnyo njogere nammwe abantu abo bandi Qatar ndi Saudi ndi Dubai ndi Bahrain ndi ludda nga gwomanyi nti okuyingira mu nsi yonna gye wayingiramu visa wagigenderako nga ya mulimu. Nze Kaifa ne bwokera ku macha n'onkolako Google review sisayininga resignation nga nva mu company gye nkolamu nkeera bukezi ne bakubira essimu ne baganya kyasigenda kudda. Lwaki? Tebamanja visa tekuli n'omu yankolera visa ate sirina gundi employment agreement yonna gye nasayininga nabo. Okitegeera nti nasayininga I mean agreement ebaawo but kyembadde njagala okutereezaamu katono nti sirina employment contract nabo nti nina bakolera from this period to this period. No. So gw'ate ali awo mwaga amawanga gengezezzaako okumenya n'okusingawo kikwafekitinga nnyo lwa nsonga obusobozi bwe buli under one company obusobozi bwe company yebukuteekamu. Kikyengezaako kugamba nti twali badde twewala nnyo ebintu ebisobola okutuliidinga okubanga tufiirwa emirimu. Oli ku Bulaaya okimanyi balina malisi gye batandise okukola ndi kugwe Kajoba. Malisi gye bakola yakugezaako kulemesa bannayuganda bannaabwe oba oliawo abatali banzikiriza yeemu okubanga balina amakampani ge bakoleramu babatikki babazze e Uganda. Wabula gwe ng'ate walabyeko ne gwe kyatuuseeko wabula n'osigala ng'olemezaamu oba provokinga nti nze temulina kye musobola kunkola nange ndi katwewungu biki. That is provoking. If you provoke these people what they also going to do is olowooza oli w'amaanyi olowooza oli munene katukulagireko bwereere Kajoba ekyo kye weeyitira. But singa okeera ku makya n'olaba nti kino kyatuuse ku Benita wabula nze kansooke nkwate ekkuba eddala
kansooke endega y'emukko nneme kuprovokinga abantu bano, ate osobola okubeerayo n'okola bibyo n'omulimu gwo n'ogusigaza ng'ogenda mu maaso. Wabula leka gamba nti kino kye mwakoze nze temusobola kummanyira, kampani yange ennene biki basobola okugirumba ne bakolako malisi n'ofunikira ng'oluzinza omulimu gwo, unless nga naawe olina byobala okurecevinga the same accommodation ng'oba oliawo Benita gyolowooza gye yareceivinze. Tujja kuteeka hopes nnene nti ngenda kwogera bino ku internet, abakulembeze ab'enjawulo aba NRM oba abali mu gavumenti bandabe nzire ewaka banfunira omulimu gwe mba nkola nga gwadde gumpa ssente ze zimu e Uganda nsobola okuba nga nkikuba, osobola okuba ne narrative eyo mu bwongo, but remember you're just an insect in a big basket. Kikyengezako okuba nga njogera nti there is the people who worked for NRM government for a long period of time naye nga tebannaba oba oliawo nabo ku receiving ekyo kye basuubira nti kye bateekeddwa okurecevinga. Kati gwolowooza otya nti gwabadde ku internet ng'okubira NRM omudomo ate nga tolina ku ground, you're going to receive the same accommodation the same as NRM kada abaddewo ng'ate ali ku ground yalwana tooth and nail okufuukula nga gavumenti yeesigala mu bukulembeze. Gwolowooza how immune are you? Kyova laba nti abantu bano be mugenda okukeera ku makya obalabe ng'ate nabo bali mu NRM naye ng'ate mu kubeera mu NRM nabo bennyini bakola ki? Babalwana. Kyova laba nti ogenda kutunuulira baabaho akubuuze lwaki muwa Benita miliyoni 36 oba 37 za bukozi bwaki. Abaana ba NRM bali wali ku kkubo oba abaana ba NRM basula n'enjala bastarvinga mu mbeera yonna ate nga balwanidde NRM temulina kye mubawadde mirimu. Ndowooza okiraba babadde ku ground, golowooza alikubira omudomo ng'ogukubira NRM oli ku Bulaaya. How immune do you think you are? So let us think maturely nga tukola ebintu ebimu. Let's not provoke these people unless nga tulina direction endala gye tugezaako okuba nga tukola ki nga tuvuga, but otherwise muteekeddwa okukimanya nti abantu abali frustration in our country nga n'abalala basirise nga basalawo okulaba bulabi bintu ngeri gye bitambula, they are many compared to what you know. Ntandise nkugamba nti bano abantu boolaba ku internet abakuba omudomo batono nnyo ku bantu abayita mu bulumi, batono nnyo ku bantu abayita mu bulumi. Njagala otunule family ezifiiriddwa abantu, family ezirina abantu baabwe makomera, osangayo bameka bogenda osanga ku internet nga bali okubali mu kuleekaana, bati golowooza obulumi bwabwe baba tebabulina munda mu mitima. Yoyo gwogenda okusanga agagamba ono abalaatira mu situation y'abantu gye balimu mu ggwanga lyattu Uganda, n'agenda kubali mu kukola Google review n'alaba ka link n'akakoonamu n'agenda n'akola review ye n'akwata essimu ye n'agizza wansi nga tomulabyeko na ku internet ng'akuba omudomo. Abo be bangi. Kati ne bwesanga ng'ono agukumamu obukumi omuliro nga tamanyi nawe bakola Google review, nga bakolako Google review balala. So oli asobola okugamba nti Mwami Kyagulanyi aveeyo agambe ku baana ekintu kye bakola si kituufu, ekintu kye bakola ogezaako okulemesa bannaabwe emirimu, ekintu kye bakola bano bannayuganda bannaabwe. Mwami Kyagulanyi talina control ku bano abantu. Mwami Kyagulanyi, the only job he did was to mobilize Ugandans to open their eyes to know nti balina omugabo ku ggwanga lyabwe, okumanya nti bateekeddwa okwenyigira butereevu mu by'obufuzi, mu by'enkulaakulana, mu by'entambula ey'eggwanga lyabwe. He was an eye-opener for every Ugandan, but he has no control to Ugandans, to whoever they are. He has no control upon them. It's their choice to say whatever they want on the internet. It's none of his business. You can go ahead on your channels, you can go ahead on your social media handles and start abusing him, but he has nothing to do with whatsoever is happening to you guys. And when you go ahead and start abusing him, the repercussion, the effect, then it will get back to you, not him.
Mwami Kyagulanyi loses nothing, but you lose something. If you know you have a lot to lose, be careful with what you say on the internet. I repeat myself. If you have what to lose, be careful with what you say on internet. Because at the end of the day, you're the one that is going to lose. The Bobby Wine you're attacking is going to lose nothing. The Bobby Wine you're attacking is on top there. There is no any country he could go to and they are like, you're not going to get a visa. No. He earned that prestige. He earned that honor. And you're not going to take away it from him. That's why I started by saying you are just an insect in the basket, in the big basket. Teri agenda kulaba. Gokuba bukubi mudomo. No mudomo gokuba Kyagulanyi alabika tabimanyi tabiraba. Actually tabiraba na biraba. But the disciples he created, but the Ugandans he opening their eyes for, they are the one that is going to attack you. Bebagenda okuletera okufiirwa gwe kyolowooza nti tofiirwa. So tubeere beegendeza na biki bye tufulumya ku internet. Abantu bannaye bakoowu. Abantu bali mu bulumi. Abantu bali mu bulumi. Bwe mutamanyi. Bwe mba mulaba nti abantu bakeera ku makya okulayira ne kubaawo, akalulu ne kabaawo, ne bakeera ku makya ne basirika. Temulowooza nti ekiniga kyabava ku mutima, nti obulumi bwabava ku mutima. Nedda. Abantu balina obulumi bwe basirikidde mu mayumba gaabwe. Abantu balina okunyigirizibwa kwe bayitamu. Naye gwe bw'oba wafuna opportunity, gwe wenna Munnayuganda ndaba ali eyo. Because si buli omuntu afuna omukisa gw'oba wafuna. N'ofuna opportunity okutambula okuva mu ggwanga n'ogenda mu ggwanga eddala n'obaako ky'ofuna. Si bonna nti bayingira amawanga amalala ne bafuna emirimu. But bw'oba olina omulimu gw'olina gutwale nga maamawo ne taatawo. Okitegeera. Ekyokubiri kye mbadde njagala okwogerako nga sinaba oba oli awo kubanga amata. Mwami Museveni emabegako awo, I think it was his inauguration. When was that? Aina speech, aina oba yali budget. I stand to be collected. We yaviirayo n'ayogera nga agezaako okutrashinga Bannayuganda bava mu ggwanga Uganda oba oli awo kugenda mu mawanga yamenyanga Dubai oba UAE ogezaako okukola. N'abagamba mufaaki. N'agezaako okubalaga nti eggwanga lyaffe ggwanga ddungi nnyo, is a paradise. Actually he called it a paradise. N'agamba lwaki muvaawo ogenda mu nsi nga tosobola na kuyimirira wabweru okumala eddakiika 5. N'annyonnyola situation ye we yagenderayo ne bye yayitamu. Nzija ku ggwe bw'avaayo okwogera ensonga ezo, not everyone that was happy. Kyova olaba Bannayuganda bagamba gwe wenna supportinga Mwami Museveni tetugaana kumusupportinga, but ogenda kumusupportinga ng'oli ku ground naye. There are people with that mind. Ate togenda banenya. Kyova olaba nti abamu bagenda kuvaayo bakugambe, why do you afraid to go back home? Moreover, it's a paradise. Your president, the one you're supporting with all your heart, he said Uganda is a paradise. Why do you fear to go back to paradise? Because that's what we're playing for. Everyone to be in paradise, okubeera mu bulamu obulungi, okubeera mu bulamu obweyagaza, okubeera mu bulamu obutaliimu dduka, okubeera mu bulamu obutaliimu bwavu, mu bulamu obutaliimu kunyigirizibwa, mu bulamu obutaliimu kukwatibwa nga tewali musango, mu bulamu okuleetebwa mu kkooti nga towambiddwa buwambibwa n'owezesebwa. Abannayuganda beebuuza mukaayana kyate lwaki mukubendere nga babagamba Bannayuganda bakolako bad reviews mugende ewaka mu paradise. Lwaki njogera bwe ntyo lwansonga nze natandise nakugamba nti siwagira kintu kye bakola lwansonga ki kigenda kunyigirizimwamu abalala, not today but to sometimes to come. Nti naawe owenkyukakyuka atagenda kusobola kudda Uganda olw'okuba otyo okuwambibwa oba olyawo n'okukwatibwa mu mbeera emu oba endala, ogenda kutuuka ekiseera onoonya omulimu nga tosobola kuweebwa mulimu. Lwaki nkyogera bwe nti
passport yo buli wena asoma place of origin oba passport yo buli wena abako icon erike ekigambo Uganda, you likely not to be able to get a job. Oba kategeera ke nkugamba buli company yo bwena abesoma nti kuliko ekigambo Uganda nga passport yo kyesoma ogenda kubeera likely obutafuna mulimu at any cost in that company, regardless of papers you have. Oyinza obutasobola kufuna mulimu lwansonga ki? Olw'ensonga ebigenda maaso ebikolebwa. Omanyi kasita musettinga president ne mukola ekintu ekimu ne bakirozaako ne bagamba yeah, this is possible. Kitegeeza ki? It can happen in any country. Va ku zino eza Europe kubanga zo zino ensi bw'oba ziyingidde oba ziyingidde, you don't need any company's visa. Government yebe kuvunaanyizibwako so si company. But mmwe abayingira mu ezo ensi ng'okimanyi company yekuvunaanyizibwako kufunira employment visa nga oyimiridde kaguwa kayo ng'essaawa yonna weetaminatingira visa bakutika bakuzza wammwe, beera mwegendereza. Yes, tusobola okukola review zonna ze tukoze, but nze mbadde mbasaba tusiizingemukko nti oba oli awo tuleme kukola kintu kitigenda ate naffe kutunyigiririzaamu, kubanga omuwendo gw'Abannayuganda ogusinga guli awo mu Gulf countries, okwetoolola Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, Dubai, UAE, okitegeera ziri awo mu Asia awo, Gulf countries. So mbadde mbasaba batuwa nga tulina bye tukwatako tubeere nga twegendereza mu mbeera emu oba endala, kubanga zino company ziri mu ezo ensi oli okumusiigira ekifaananyi ekibi nga ne bacontractor be yalifunye oba oli awo basponsor be yalifunye from other countries bwe bagenda ku Google review balaba nti mulina company yammwe erina ebintu bye experiencing ebitali up to standard, bagenda gamba wacha wewe tetugenda sobola kukola nammwe. Oba ofiriza company ate teryatandika company nga gitandika butafunamu, ffenna tukola okugezaako okufunamu, kati jasiima ginnanyini company goloza naye abakola yakufunamu, kati okusinga okumufiiriza business gwe at least akugjawo na contractinga n'abantu abalala. Ekyokubiri, mwerabidde ekintu kimu nti Ugandans, you can be easily replaced from your work. Not only Ugandans but all other countries, but other countries tebakola bye tukola oba oli awo naye basobola okukeera ku makya company n'esalawo n'egamba to hell with the Ugandans, let's replace them with the Indians, the Pakistanis, the Nepal, the Philippines. They are there. Okera ku makya ne bagenda ne bakola recruitments ne babaleeta ne baba replacing ne babawa ticket ezibaze wammwe n'ate emyalwawo naye nga mmwe mwakola ki? Mmwe mwakyetandikira. Wabula ate nammwe abagezaako okuprovokinga abantu abakola kino mwali badde mu kikomya, kuba singa oba oli awo musirika ne mutaprovokinga, we cannot go far up to this standard. So it's two-sided. Naye nga the most side esinga okufiira era esinga okufuna mu kino oba obutafuna mu kino ye mmwe abagezaako okuba omudomo, ng'omudomo ogwo mugukuba mwolekeza abantu abali oppressed, mwolekeza abantu abali frustrated, Abannayuganda. Gwoyinza okulowooza nti abakolako Google reviews abo bali awo mu ggwanga woohawangalira. Nedda. Nakolako video emu ne muganda wange bamuyita George nga ngezaako okunyonyola nti ate Abannayuganda abakyasinze okubanga bawulira bubi oba basinga okwagala enkyukakyuka munaye tebali mu ggwanga Uganda oba tebali mu ggwanga lya Buwarabu awo nga bwe mulowooza, kubanga there are so many Ugandans across the world abatambuddeko ensi ne balaba how beautiful countries are, how developed countries are, ne bawulira ennyiike nga bwadde Uganda tasobola kufuluma n'atambula bigere bibiri nga totagikubyeko katambaala kugijjako nfuufu. N'agamba nina okuvumirira eggwanga n'enfuga embi ebintu bisobola okukyuka bibiri up to standard. Kyova olaba nti abantu abasinga obungi mu diaspora they are in support of change, they are in support, bali mu kuwagira nkyukakyuka n'oyo aba spearheadinze okukulembera enkyukakyuka mu ggwanga lyabwe. Ekyo kye mulina okuteeka mu mutwe n'okumanya.
But otherwise bwe mubanga temusobodde kuteeka ebyo mu mutwe bizibu binyenye bigenda okuba nga bituula ki nga bituukawo okitegeera kyofula basaawa zino Abannayuganda bali ku internet bali mu kweyuza kino kiri uliriza ka video kano okakase nti Uganda we yatuuse kati abantu batandise kugwa ddalu sina mwantuuka nze mwantuuka ne Benita bonna baali bannuupu ne bagivaamu mpola mbadde wano ne mbabuuza nti Benita mbadde wano ne mbabuuza nti Benita atuuka atya ku level ekola statement nti talifuga nga ate yali wa Nuupu kitegeeza anti Rashida gwolaba oyo Rashida huyo labayo Zaaka mukaaga nga anvuma ebbanga yalina ku akawunti ye bonna basizinga faya oyo omwana yafiirwa maama w'oyo baavuma omwana oyo Rashida obuzibu obuliwo kufiirwa maama we ensonga ya gundi ensonga y'okuwandiikira abantu kampani ezigoba abaana so tulina ozikwata n'obwegendereza tetulina kujogerako mu mbeera ya kubalaata kubanga Rashid oyo yaliwo NUP ebbanga lyonna n'oyo omuwala ennyini gwe bagobye Benita yaliwo NUP naye just omuntu akola ka mistake katono bwe kati abaana ne bamuvuma we bamuvuma naye n'akyusa ebirowoozo kubanga naffe tuli bantu nti okola statement emu video n'okola video emu waneeno kangeze nenkola video wano neŋŋamba nti abana ebino ebyokuwandiikira amakampani mwegendeze bijja tuleetera ebizibu kubanga ffenna wano mu mawanga g'Abawarabu abasinga obungi tukolera kampani n'omala ogiteekayo bweppa ogenda okya ku makya ng'abantu wano nnyini abadde bajja kati owulira ebyo ebigenda mu maaso ono internet mubyogerako mulaga muli frustrated temuwagira kikigenda mu maaso but mmwe kennyini mulemeddwa n'okulabula bano abaana abavaayo ne boogera ensonga ezo omuntu awulira bubi nnyo ng'abadde awangaala naawe mu mbeera y'okuba ng'omuntu oyo abadde awangaala naawe mu kuvaawo okwawukana nodda ebbali ate n'otandika okumwogerera teriyo omuntu asobola kunyiiga ng'oyo kuba yaba atakusuubira kuba nti osobola okukira ku makya n'okola ekyo ky'oba oli mu kukola ky'ofulaba omuntu oyo naye aba alina okuzza baakafaya ng'anyiize. That is what happened to Benita. Nga bwe mukyogedde kituufu era natandise mu video yayi nga mbagamba nti Benita she was in support of NUP and the NUP party president, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era she used to post during the campaign trail Zamwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era she used to call upon people to go and vote for NUP president. But bwe yavaayo n'atandika okwogera ate omuntu ng'ono mu kaseera ka frustration baba tebamusuubira kuvaayo ate kugezaako kuyimbirira atya nga bwe yavaayo n'agamba mwagamba alisimanya ajja kulayira biki kati omusajja yalayidde kyekiddako baba bakulabanga ali mu kubalaatira mu bulumi bwabwe. Y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga bakugamba mu lutalo tebagaanamu tanka. They use whatever measures they can to hurt you. Oba ntegereka bye mbagamba nti omuntu ono goze naawe n'otandika okwogerera ng'ate mubadde ku luuyi lumu obanga mubadde mu nzikaanya emu n'ovaayo n'omulaga nti kati nze nzikaanyayo tenkwatako sigala mu bulumi bwo, omuntu ono agenda kukola ekisoboka okufuba okulaba nga he returns oba ngazza the same bulumi bw'oba ogezezzaako kubanga omuteekako. Kubanga lwaki abakikola ate ng'akikola mu bunyiikaavu ey'amaanyi lwa nsonga aba amanyi nti gw'obaddeko mu situation eno n'olaba abantu ensafalinga gye basafalingamu n'olaba abantu obulumi bwe balina, why do you go back n'odda wansi n'otandika okwogerera abantu abo? Y'ensonga lwaki abantu bano nabo balumwa to that extent ne baagala okuza the same fire nga gy'oba okolaki gy'oba obaleetedde. So mu mbeera ezo nze njagala just kubiriza Bannayuganda nti tugezeeko okuba nga oba oliawo twefuga, tugezeeko okuba nga oba oliawo tukola ebintu ebisobola okuba nga bitugattako ng'eggwanga, kubanga nze nzikiriza ekintu kimu nga Kaifash nti before parties you are called a Ugandan. Before you say I'm in support of NRM, I'm in support of UPC, I'm in support of so and so party you're supporting to, the first thing kyoteekeddwa okumanya you are a Ugandan. Oli muna Uganda. Osobola okera ku makyanga oyo gwata
takkiriziganya naye oli wa NRM ndi wa NUP ne twesanga mu kattu somewhere nganzo wa NUP nze nina okukiriyalinga oba gwe wa NRM oba owa DP oba owaki but ki ekigenda okuddako ng'obadde ompisa bubi byonna byonna tubikoole bannayuganda but saagala twerabira ekintu kimu nti tuli bannayuganda ekitufuula bannayuganda kye kuba nti tulina obuvo n'obuddo tulina culture ezitugatta tulina ebika tulina tribe Banyankole Baganda Banyolo Basoga Batoolo Balango Bajapadola ebyo olaba tusobola okkeera ku makya ne tumanya nti ono Mutoolo ono Muganda ono Mucholi ono Musoga ono Mulango ono Muki ne tubeera nga tusobola okubeera united under one umbrella fena ne tubeera mu nsi emu nga bwogende Bunyoro teri agenda kugoba nti goli Muganda agenda nga bwove Busoga nojje Kampala mu Buganda teri agenda kugamba nti gwe genda bwove Mbalala nojja mu Buganda teri agenda kusosola ku government kitegeeza ki nti before these tribes before religions before these political parties before anything else fenna tuli bannayuganda abawamu kati gojja kuleta political differences zo oyagala ozikozesa mu kulumya abalala zitaninga ebbaka gy'oli kyovala banzirawo mu kintu ky'okugamba nti pulezidenti waffe nze gwenzikiririzaamu nga nze Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yakeera ku makya nga tugenda mu kalulu ka campaign ako yasensitizing abannayuganda okusooka n'abaggula amaaso 221 mu kalulu akaasooka n'abaggula amaaso n'abayita mu bungi mufune endagamuntu mujjukira scenario ezo funa endagamuntu osobola okwebeereramu zaaliwo era bannayuganda beebeereramu 225 campaign tujje mu kalulu ka 226 yali yakuniting abannayuganda under one umbrella regardless of the tribe regardless of the region regardless of whatsoever chovola bayavayo nagamba kwata benderayo eya Uganda tokwata kifaananyi kyange Robert Kyagulanyi Ssentamu tokwata umbrella ng'akabonero k'ekibiina tokwata fulaga ya kibiina kwata umbrella yo ekurepresenting nti oli munnayuganda that's what the man did era kyonna kyakolebwa with the full support of all Ugandans okumanya nti fenna tuli kimu fenna tuteekeddwa okukola kino ng'abaawamu era bannayuganda basupportinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nze nkwebaza ekyo kye wakola kati gwe wenna ali eyo n'obumulumulu buno bwe mukola mu busebbali ku mawanga naddala gye muli nga mumanyi mwagenda kunoonya ssente okulonda kwaggwa era mmwe gwe mulowooza nti gwe mwawagira yayitamu n'okulayira era teri yagaana yalayira ani akulembera yoyo yennyini gwe walonda yakola ki yakulembera why would you go ahead n'osigala nga okyalaga amaanyi ku internet ng'oprovoking ate abantu abalowooza nti babbibwa oba oli awo abalowooza nti akalulu tekaali free and fair oba oli awo batalowooza nti akalulu kaali kateekeddwa kuba nga we kaaba wawangula excuse me wawangula bw'oba wawangula lwaki ate oyagala okumegga n'oluma bannayuganda bannange tomegga n'oluma ekyali badde kyensuubira essaawa zino nga sinaba kuggalawo abantu abali ku kibiina ekikulembeze oba ekiri mu buyinza essaawa zino mwali badde mutunuulira nnyo service delivery kunenya ku babaka bammwe baminisita bammwe bye batakoze bano ne mubeesonyiwa aba NUP oba nga mugamba mwabawangula bw'ojoogesa nafu kyenatandise nakyo nenkugamba nti totulamu ntuule bw'oba omanyi nti okubya omuntu omuwangudde lwaki omulumba ne wansi waasigadde n'otandika omukubirawo kitegeeza omuntu ono oba tomulekedde option yonna okuleka okwerwanako naye mu mbeera yonna gy'aba akoleze ki gy'aba asobodde aba NRM mukkiriza nti mwawangula akalulu na buli kimu lwaki mugenda mu maaso n'okusigala nga muprovoking abasajja lwaki musigala mu maaso n'okusigala nga muvuma omukulembeze okitegeera owa NUP mukutu gwa Kaifash Uganda mbebaza nnyo bonna abasubscribing abalikinga
era mbakubiriza nti tukyajja n'ebyokusomesa n'ebyokuyiga n'emboozi endala nyingi nnyo okusinziira mu capacity yonna gye tunaaba tusobodde okuba nga tubaweerezaamu. So mbeebaza nnyo okuba nga mugwekumira, just nyongera okuba nga mbasaba musubscribing, mulayikinge, oba oliawo musharinge eri abo abasigadde bannayuganda bannaffe okwongera okuba nga twegattako ettaffaali regardless oba oli wa NRM oba toli, oba oli wa NUP oba toli, tusigala ffenna tuli bannayuganda. Tetupulikinga bukyayi, nze ngoberera nnyo ebintu omukulembeze wange byabadde ajjanga akola, era yatuukanga ne kuba NRM n'ababongako n'abagamba ffe tetubayinaako bukyayi, tetubayinaako buzibu bwonna. Okitegeera? Nange kyengezaako okubagamba wano, I have no problem with someone supporting NRM. I'm an NUP supporter. Mpozi ne kennerabiddeyo akalala kali kamu. Abantu mwenna ababeera ku internet, buli omutandika okuba ne mugamba NUP, abantu abavuma, abantu abakola byonna bye bakola on internet, bantu bankyukakyuka ba change, but they are not NUP management committee. NUP abakwasaganya NUP babeera ku kitebe oba ku kibiina oba ku headquarters za NUP. Singa Joel Ssenyonyi, leader of opposition, singa owekitiibwa avaayo David Lusi Lubongoya, Lina Zedriga, bonna nga mumanya abakulembeze aba NUP ne batandika okujja ku internet ne babavuma, that is NUP awo tewaba kulala konna, era nze abagivuma mbasi kuyinaako buzibu. Ne stop dragging NUP into your conversation all the time. So mbagala nnyo bannange, obeere bulungi. Until next time, bye bye.